Akakiiko ka Uganda akavunaanyizibwa ku by'okulonda kalungamizza nti abantu bonna akakiiko be kasazizzaamu okusunsulwa kwabwe siba kulabikira ku kakonga akakalulu okujjako ng'ensonga zaabwe kooti ezisazeewo mu ngeri endala. Okuva okusunsula kw'abaka ba paalamenti lwe kakomekkerezebwa okunoonya akalulu ne kutandika, waliwo bannayuganda bangi abaatwala okwemulugunya eri akakiiko ak'ebyokulonda nga beemulugunya ku bantu abaasunsulwamu okuvuganya ku bifo by'obubaka bwa paalamenti awamu ne gavumenti ez'ebitundu. Okuva olwo akakiiko kabadde kawa ensala yaako era bangi bagobeddwa mu lwokaano olw'okujingirira emikono gy'abalonzi abaabasemba abalala butaba na buyigirize bw'essalira n'ebirala nkumu. Omwogezi w'akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okulonda Julius Mukyunguzi agambye nti omuntu yenna akakiiko gwe kagobye mu lwokaano olw'ensonga ez'enjawulo tagenda kulabikira ku kakonga ak'akalulu. Akakiiko k'ebyokulonda kagamba nti abo abaagenze mu kkooti baddembe wabula okulabikira kwabwe kakonge kujja kubaawo singa kkooti eneebasazizzaamu ennamula y'akakiiko k'ebyokulonda oba singa eyisa ekiragiro ekiyimiriza ensala y'akakiiko k'ebyokulonda mukimanyiddwa nga court injunction naye bwe kitabaawo siba kugenda ku kakongo okulonderwa. Oli n'aleeta obujulizi n'awaaba oba n'aleeta okwemulugunyera akakiiko k'ebyokulonda. Akakiiko k'ebyokulonda ne katunula mu nsonga ezo ne kalaba obujulizi ne kalaba etteeka ne kawaayo ensala yaako nga kagamba nti ono yasunsulwamu bumukyamu n'olwekyo talina kubeera ku lisiti y'abo abaasunsuddwamu. Kiba kitegeeza nti omuntu oyo tagenda kubeera ku kakonge oba ku ballot paper. Naye omuntu oyo bw'aba ng'ayagala kugenda mu kkooti era waddembe okugenda mu kkooti, bw'agenda mu kkooti, kkooti kyeba esazeewo akakiiko kagoberera ensalawo ya kkooti bw'eba esazeewo. Mu kiseera kino abakozi b'akakiiko ak'ebyokulonda ab'enjawulo abaasindikibwa okugenda mu nsi okuli United Arab Emirates, Buyooyani, South Africa, Kenya n'endala okwetegereza enteekateeka ey'okubisa obukonge bw'obululu bakyaliyo era beetegereza enteekateeka zino. Akakiiko k'ebyokulonda kagamba nti emisango gyonna gye kali mu kuwuliriza girina okuggwa mu bwangu kisobozese ttiimu zaabwe eziri mu nsi ezo waggulu okufuna ekifaananyi ekituufu eky'obukonge nga bwe bunaafaanana. Ebyo nga bikyali awo mmeeya wa Makindye Munnanuupu Kasirye Ali Nganda Mulyanyama asabye akakiiko k'ebyokulonda kafulumye mangu ensala ku musango ogwatwalibwayo nti teyasoma. Ali Kasirye Nganda Mulyanyama agamba nti akakiiko okulwawo okufulumya ensala yaako kimutaataaganyizza nnyo ate ng'okulonda kwo kutuuse. Nsaba akakiiko k'ebyokulonda kyasiikirira Abakama aveera fulumye ebintu bye batugamba bye babawaabira kiira mukaaga. Nateekayo mukaaga yange nga kuliko n'akafaananyi kyonsaba akakiiko k'ebyokulonda bitataganywa kampeeni zange kubanga ababawaabira baayagala kumalamu bawagizi bange maanyi abo basooka ne bagamba erinnya Mulyanyama si yange muganda wange kati nagenza okulaba nateera baleese ya alani buli kiseera baleese ensonga so nsaba Abakama yapasoni wa etukomite aviiremu n'ensonga zange ekirakiire mu kiibo. Ministry ey'ebyobulamu erabudde abasawo abakyali mu kugezesebwa ku mitendera gyonna nti boolekedde akaseera akazibu singa banaalemererwa okukola obuvunaanyizibwa bwabwe obw'abatumwa. Abasawo abali mu kugezesebwa okwetooloola amalwaliro ga gavumenti mu Uganda yonna eggulo baalangiridde nti bagenda kwediima okutuusa nga gavumenti ya Uganda ebasasudde ensako yaabwe gye babanja kati ya myezi 3. Akeediimo k'abasawo bano abagezesebwa katandise mu kiro ekikeesezza olwaleero era bano mu kibiina ekibataba ekya Federation of Uganda Medical Interns bagamba nti bazze boogerezeganya n'abantu abakwatibwako ensonga mu gavumenti ya kuno wabula nti okwogerezeganya kuno tekuvuddeemu kalungi konna. Pulezidenti w'ekibiina ekitaba abasawo abagezesebwa Dr. Jacob Mwadda agamba nti bakusigala nga bakola ku balwadde abali obubi wabula si bakukola ku mulimu mulala gwonna era balabudde nti si bakutiisibwatiisibwa babakulembera.
omuntu yafunye accident ojja kujja osanga omusawo nga gyali akulinze naye ebirala nga tebiri emergency sooke tubisuze wansi okutuuka bwe banaatuddamu abasawo olukiiko olwenyini lwaddamu ne lusalamu ne lugamba nti bwe tutuuka ku Sande nga tebatuzzeemu tujja kuwaayirizibwa ne emergencies nazo tuziggyeko. Njagala kusaba abakulu b'amalwaliro bayintaani we bakolera bino bayintaani kye bakola kikola kikyamu banoonya kubaawo nabo ng'abantu ate naawe abakulira tosobola kusomesa mwana nga talidde togenda kusomesa mwana nga talina waakusula landlord amubanja. Abasawo bano kyakkanyizibwako basasulwe akakadde kamu buli mwezi wabula gye buvuddeko baafuna ekiwandiiko nga kibalabula nti si baakuddamu kusasulwa nsimbi ezo tikubanga baba bakyali mu kugezesebwa so nga n'abamu baali ku misaala gya gavumenti mu malwaliro ag'enjawulo. Abasawo abakosebwa enteekateeka eno basukka mu 600 nga 205 n'okusukkawo bali ku ddaala erya medical interns ate abalala 3 n'okusingawo be babazzeeyo okuguka mu ndwadde ez'enjawulo ku diguli ey'okubiri ba senior house officers. Dr. Kayondo Derek akulira abasawo abaddayo okusoma diguli ey'okubiri ba senior house officers agamba nti nabo baakwegatta ku basawo bannaabwe singa gavumenti nabo tebasasula. Of course tulina okubeerawo ng'abantu tulina okusasula rent tulina okuweerera abaana abalina abaana tulina abakyala baffe abamu ne babba baffe tulina okubaweerera naffe kennyini tulina okubeerawo tulina okufuna ekyokulya tusobole okuweereza Abannayuganda. Yes tuli mu kutendekebwa naye already tuli basawo batendeke just twongerako buwongezi ki mu kutendekebwa kuno tumala emyaka ekitono nnyo gibe 3 abamu batendekebwa myaka 4 abalala myaka 5 so myaka 4 5 3 tusagamba musawo nti ajja kubeerawo nga tafuna sente zimala. Wabula Dr. Kanziira Diana Atwine omutesiteesi omukulu wa Ministry y'ebyobulamu alagidde abasawo bano nti badde mangu ku mirimu kubanga bakizuula nti abaali bafuna ssente tekyali kikolebwa mu bukyamu. Interns bafuna sente, medical interns bafuna sente, abalina okufuna sente bafuna sente, abatalina kufuna sente tebafuna sente. We tuyimiridde awo tubamanyi tulina criteria, twasettinga criteria. Abatuuze b'ebulime mu town council y'Ebusowa mu district y'Ebugiri y'Ebusoga bakeeredde mu ntiisa munnaabwe Naleya Helen abaddeyo akanoba okuva ewabba bwe yeetugidde mu nju ya kitaawe. Abatuuze nga bakulembeddwamu nnyina entebe ku mbuga Saidi bagambye nti Naleya ow'emyaka 20 Sabbiiti eyise yanoba ewabba n'addayo mu bakadde be kyokka okuva olwo abadde mu birowoozo. Bakiseberezebwa nti etuze wakati w'essaawa 10 n'essaawa 12 abaire asula mu luumu yenka bagiire okulima amawole bagafunire ku nnimiro nti muwala waimwe Hereni yetugire ku muguwa ng'era abamu ne kalulengeda abaire azirawo okumala emyezi 5 aye nga kiseberezebwa nti kizoba kiviire ku butabanguko yafumbirwa ku byalema abaire ku mulimo byayira ndooza n'obulumi bwe nsonga de kusa ku byafumbofumbo bityo ekizibu omulala yetugire mu nnumba ya baaba we. Ku mbuga wadde amagezi bonna baba bafunyeemu obuzibu wamu n'obutakkaanya bategeezengako abakulembeze oba abakulu ku byalo babawabule. Abamu ku bavuganya ku ntebe ennene ey'obwa pulezidenti bazzeemu okujjukiza ab'ebyokwerinda babaleke bakube enkuŋŋaana zaabwe mu bifo ebyalambikibwa awatali yadde okubataataaganya. Bano bagamba nti ab'ebyokwerinda omuli poliisi n'amagye be bavaako akavuyo akabeera mu nkuŋŋaana ezimu era bwe baneddako kampeyini zaabwe zijja kutambula bulungi. Ayaayaanira obwa pulezidenti ku kaadi ya Conservative Party Joseph Elton Mabirizi nga olwaleero akalulu agenda kanoonyeza Mitooma ne Lubirizi agambye nti n'okutaataaganya bannamawulire nga bakola emirimu gyabwe ebitongole by'ebyokwerinda bisaanye nakyo bikikomye naddala nga Uganda yeegasse ku nsi yonna jjuuzi okukuza olunaku lw'eddembe ly'obuntu Sabbiiti eno. Abantu b'omu West mwenna gye twabadde Bubweju Bushenyi njagala bakubiriza nti mwegatte ku Uganda yonna okuvumirira ekiriwo. Olwaleero ensi bw'oyogera ku security y'abantu ba lubatu balondemu batono tuvumirira ne sekuvumirira yenna ebyekko byonna ebize bikolebwa ku bakandidate naye olwaleero njagala okwogera ku bannamawulire. Munnamawulire alifuna ddi eddembe okujjako mu gavumenti ya federal eddako. Munnamawulire atyoboddwa, munnamawulire atwaliddwa ng'ekitagasa, munnamawulire omulimu gwe gussiddwa wansi ne gutyobolebwa ddala.
N'abalala omusanvu abavuganya ne Joseph Wetton Mabirizi ku bwa pulezidenti olwaleero era batwala mu maaso kampeyini zaabwe nga batambula mu bitundu ebyenjawulo nga buli omu ku bano omunaana akakasa bannayuganda ti akalulu kasaanidde kuweebwa ye. Munna NRM Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulwa olwaleero asazeewo aluwummulemu Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine wa National Unity Platform ye agenze Kasese. Robert Kasibante agenze Zombo ne Pakwaki ng'ali mu kibiina ekya National Peasants Party. Major General Girigoli Mugisha Muntu oyo wa Alliance for National Transformation ayolekedde Jinja ate James Nathan Nandala Mafabi Majegere wa Forum for Democratic Change agenze Lukunjiri ne Kanungu. Haji Mubaraka Munyagwa Serunga Mugati gwa Bata wa Common Man's Party y'olwaleero agenze Ajumani ate Frank Abulira ayina kuba mu bitundu by'e Kayunga.